gwe wenna atuula eyo ng'olowooza nti onompamba olimba nti ogenda kunzita olimba gw'ojja okufa mu kifo kyange n'abaana bo ne mukazi wo. Waliwo abantu abajja ne bapaakinga ku geeti w'ensula. Abamu bakozesa amapiki, abamu bakozesa amamotoka. Mu makoona w'empetera wabeerawo abantu mu babiri mbalaba kubanga ntambula budde bwa kiro tasobola kukulembera ggwanga lino. Ebisaanyiza birina tasobola kukulembera ggwanga lino bwe nkiddamu. Ku lwaki? Ate era tajja ddi kulembera. Mu mulembe guno tugenda bapuruvinga nti okukulembera abantu ba Katonda teweetaaga mundu, weetaaga Katonda yennyini, weetaaga mwoyo wa Katonda. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu Batonda mbalamusizaako nze omulanzi Ssenkubuge Jafari. Bantu Batonda nziza okubategeezaako ku nsonga eno. Emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange. Baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange, basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu Batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube, era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Ssenkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Ssenkubuge togisindikako ssente zo, abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Gwatulaba ku Emboozi mu Yuggi. Nze Geoffrey Mayanja abo bali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Kwe tuli onakola ndiwa ne Musumba Geoffrey Mugerwa abadde abuliridde akaseera okuva lwe twakola emboozi eyasembayo nga Mwami Museveni alayire kolulaawo tubadde tutenga mukulabagana. Era abantu abamu nalaba ku comments ezimawo nga bambuuza nti Geoffrey Musumba Mugerwa bamuwamba ali mu basement kikinga talabika. Konze nja kumunoonyako mmubuuze era kati Musumba ndi naye wano bingi ebitambudde okuva twayawukana. Waaliwo nalabako Jeno Muhoozi yateeka ku mukutu ogwa X n'ateekako tweet ng'agamba nti yalibadde pasita yenna omuntu okubeera nkufuka nti pasita yalibadde alina degree. Degree kati simanyi mu buweereza muki oba mu kintu kyonna naye nga alina degree. So zimu kwezi ensonga zetugenda okwogerako abasibe abali mu makomera, ensonga za muganga, abantu abagubidde ku mataka bingi n'okwogera kwa Mwami Museveni. Musumba nsanyuse okulaba. Amina. Mukama yeebazibwe. Yes sir. Twagala okulamusa bannaffe mwenna naddala abaazaalibwa okuva mu kinaana. Twagala okubalamusaako ate era n'okubazzaamu amaanyi n'essuubi nti buli bw'osuula essuubi ekyamazima oba osudde bulamu. Buli lw'osuula essuubi oba osudde bulamu. Olina okubeera nga buli lunaku olina essuubi buli lunaku. Waliwo omukwano gwe nga bamuyita kamuleke sijja kumwogera. Nali naye nali mukyaliddeko nali ngenza okwatuna ensonga zitugenda okwogerako. N'obawa mukubira essimu yali mukwano gwe nnyo nga mukyala. N'amugamba nkusaba onnyambe naye nga n'eddoboozi oluwulira nti essuubi limuweddemu. N'amugamba nkusaba onnyambe ompe ssente ngende mu kyalo kubanga obulwadde bundi bubi. Ngende eyo gye mba nfiira bwe yagamba. Mpeereze ssente ngende mu kyalo ngende eyo gye mba nfiira kubanga mpulira obulamu bugenda sikyasobola. N'amubuuza bugenzeko mu ddwaliro. N'amugamba nagendako mu ddwaliro awo ne bankeberakebera naye nga obulwadde tebabulaba.
namubuuza wagendako mu ddwaliro eddala nti nedda, wakolako kino nti nedda, wakolako kino nti nedda, wakola bwoti nti nedda. Naye mpuli obulamu buggwawo, namugamba nedda. Kiki ekikutwala mu kyalo ng'ate mu kyalo ng'ate ne Kampala gy'oli ewasinga obujjanjabi obwaki obw'amaanyi n'okusobola okulabirira obulungi. Namugamba togenda, beerawo tunoonye obulwadde ky'obukuluma tulabe tusolovinga ensonga. Naye olw'okuba ye mu mutima gwe yali amaze okuggwamu essuubi kati nze mpedde, yali agenda kufiira mu kyalo. Naye ono n'akakasa nti tagenda mu kyalo era nasigala wano nakati waali yatereera. Bannaffe bonna ababadde beebuuza nti tebaba nti bakuwamba oba gundi bwetyo, ekibuuzo ekyo nsobola okukiddamu bwe nti ekisooka kya byonna, waliwo abantu bendaba nandikiyisa abangoberera. Waliwo abantu abajja ne bapaakinga ku geeti w'ensula. Abamu bakozesa amapiki, abamu bakozesa amamotoka. Mu makoona w'empetera wabeerawo abantu mu babiri. Mbalaba kubanga ntambula budde bwa kiro. Ekyokubiri, nze ndi muntu wa kutambula budde bwa kiro lwa nsonga mba nva ku kyaki. Assurance gye nsobola obbawa siina gwe ntya. Yes. Ekibajjira mu bwongo bwabwe kye baba bakola. Sirina muntu yenna gwe ntya. Ntya Katonda yekka. Ku nsi nakugamba nti awo abantu balinganga bana ate mbamenya amannya. Ntya omusumba Alex Mitala, omusumba Robert Kayanja, mama Jessica Kayanja n'omusumba Eva Mugerwa. Obawulidde nti bonna basumba. Omulala gwentya ye maama eyankuza. Kuba akyali mulamu be bantu bataano. Tutegeraganye? Yes, kubanga Bayibuli ekugamba ki ti okutya bazadde baabo era mbamenya. Abalala bonna nkugambye pikipiki zijja ku geeti n'obasiŋŋaana waawo naye nga tomanyi we balaga bali awo. Nenzigulawo nennyingira era siina gwe nnyega. Abalala bajjira mu mamotoka nga boolaba eyiyo eyo gy'ovuga. Abalala mbasiŋŋaana mu makoona budde ekiro ssaawa 5, 6, 7 mbasiŋŋaana. Siina gwe nalinnyeze ate sibatya. Why? Katonda yaŋŋamba anakwatako. Therefore omuntu yenna alowooza nti nze sigenda kubanga abaweereza ba Katonda balala, ŋŋenda kukola ekyo Katonda kyaŋŋambye okukola, ŋŋenda kwogera ekyo Katonda kyaŋŋambye okwogera. Gwe wenna atuula eyo ng'olowooza nti onompamba olimba, nti ogenda kunzita olimba, gw'ojja okufa mu kifo kyange n'abaana bo ne mukazi wo. Ekyo sijja kijjayo. Nina okukola Katonda kyaŋŋambye okukola. Yes. Ndowooza ekyo nkivuddeko. Naye kiba kiraliikiriza abantu okutandika okukulondoola. Nze sibatya, njagala bagamba mazima nti byonna mubikole, kubanga bankubirako n'essimu. N'ennamba eyo njirina mu ssimu yange. Njirina nagisevinga, njirina eyankubira. Naŋŋamba nti yakozesa kigambo ndi lieutenant, either lieutenant oba lieutenant ku bibiri. Naŋŋamba ndi wa CMI. Okubidde nti musumba osabira Pastor Kayanja, otuula mu kifo bwe kiti, osula wano ne bamenyera, okolera Katwe, Katwali atya, naye ebintu by'oyogera nga bitukola bubi. Namuddamu ekigambo eki kuba Katonda yakiŋŋamba. Namugamba Katonda ye yaŋŋambye njogera ebyo. Era nze bwe mba njogera saagala kwogera ne bano bantu bali wansi. Njogera straight eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni, president w'eggwanga lino. Why? Katonda yaŋŋamba mugambe. That's why Mwami Museveni muwe ekitiibwa but simutya. Omuwe ekitiibwa naye tomutya. Simutya. I respect him but simutya. Lwaki? Katonda yaŋŋambye mugambe. Kati gwakolera wansi
ne baba akuwa omulimu ki toyina kyojja kunkola ebyo temuddaawo mukange kange never toyina kyojja kunkola ndi mukakafu Katonda yaŋŋamba akwatako ajja kuwitharinga nkimanyi era ekyo nkibagambye gwe togeza tebakutuma totawaana toyina kyojja kunkola Katonda wali okunkuuma yes kubanga bwe nva ku mulimu gwange anti munnondola bwe nva ku mulimu gwange ku dduuka wenkolera katwe ngenda ku church ku Miracle Center Church kusaba bwe nva eyo nvuga straight waka yes ezo entambula zange kati onsuubira mbu ate agenda wano tolina ojja kunsanga yoyo yenze ayagala okukufuna akusanga ayita mu makubo ago gwe bw'oba onjagala yenze so kuva ku mulimu waka ngenda ku church bw'ova ku mulimu ku church oluva ku church waka kuba emabegakaawo waliwo pasito omu gwe basse baamukubye masasi mbu yawandiika ekitabo iziti oba kikwatagana oba ku biki oba ku mwami Museveni something like that mbu baamulinze mbu obanga ava oba ku mupiira yabadde agenda waka akonkona bayingire oli yajjidde ku piki n'amukuba amasasi n'amutta ekyo tekyayogeddwako mu ggwanga naye kyafuluma so omuntu yenna alowooza nti kati muti never ngenda kukola Katonda kyaŋŋambye okukola yes toddaawo ate gwapulaninga gwatudde mu ofiisi eyo mb'onkubira essimu ojja kufa ne mukazi wo n'abaana bo ng'ate eyo mission tetuukiridde nga byeraliikiriza anze seeraliikirira sirina kye mbatyako tewali tugenda kuweereza Mukama tugenda kubuulira enjiri tugenda kugasa generation yaffe nze okutandika okugamba nti ndowooza ku kye bayita okufa mala nakuweza myaka 98 okutandika okugamba nti kankirowoozeeko kijjeko mu mayindi yange yes kati omuntu alina endowooza bwetyo era ekyo kyenyogedde teriyo muntu wange yena gwe nali nkubidde essimu nti waliwo abannondoola never ne mu kikomera mwensola never ekirina gwe nali ŋŋambye nkyogedde wano tewali gwe nali nkubidde essimu tewali gwe nali ŋŋambye tewali ki tewali why nkola buweereza Katonda bwe yaŋŋamba that's why nakugamba nti bwe nzija bw'ompita ku mukutu gwo oba ku TV yo oba ku YouTube channel yo nze sijjanga munnabyabufuzi ne nkugamba nti puroguraamu eno erinnya erinzijira eriyitibwa nti a talk to the president yogera ne president yes era nze njogera ne mwami Museveni soogera na bano abakolera wansi bwe bakajjajjatta njogera na mwami Museveni straight president w'eggwanga lino era buli kyenjogera ndi mumativu ku kyo kati gwe bw'oba olowooza nti ekikulaga amaanyi kwe kunkwata oba okwagala okunzita olimba tojja kunkwata te tojja kunzita gw'ojja kufa ffe tukyalina ebyokukola tukyalina ebyokukolera Katonda bingi okufa tekusobola kusembera wendi never yes mwami Muhoozi okuwandika ku mukutu gwo gwa tweet wolooza yasinzira ku kyoga nti buli pasita yenna alina okusumba abantu wano mu Uganda yalibadde wa degree bigambo ebyo okujja bwe bityo actually gw'omumenya erinnya naye nze siyinza mumenya linnya wabula endowooza eyo nyinza gyogerako bwe nti tasobola kukulembera ggwanga lino ebisaanyiza birina tasobola kukulembera ggwanga lino bwe nkiddamu ku lwaki ate era tajjadde kulembera omanyi bano abantu mu mulembe guno tugenda baprovinga nti okukulembera abantu ba Katonda
teweetaaga mundu, weetaaga Katonda yennyini, weetaaga mwoyo wa Katonda. Yes. Teweetaaga mundu wabula mwoyo wa Katonda. Weetaaga mwoyo wa Katonda akutuuleko okulembera abantu ba Katonda. Kati mwe be muyita bapasita oba lemise bafather oba bareverand naye kino yakyadressinga ku bapasita. Leka nkubuulire awo waakutte tasobola kulembera ggwanga lino ate tajja ddi kulembera. Ne bwe banaapalapalanya mwami Museveni ne bw'anaapalapalanya abeeko butya bwamuyingiza mu linnya lya Yesu tajja kulembera ggwanga lino. Never. Awo akutte Katonda tannaba tukwatako, tayinza na kutusemberera wadde tukwatako. Never. Ne bw'ayogera ebikankana yonna gy'aba abyogeredde, ne bw'anaazimba ttiimu nga y'abalwanyi tasobola kuwangula Katonda. Why? Beeteeka mu kifaananyi nti omuntu yenna okubeera kyali balina kubanga bo be bakonyeemu. Tekijja kusoboka. No. Uganda belongs to God. This nation belongs to God. Sirirye. Yes. Mu bigambo ebifunda ekyo kyenyinza omuddamu. N'abo abamujjajjatta kuba aliwo omwami omu gwe nawulira weeyo Masaka. Nga naye akyogera ku radio. Muneebaza gundi olw'okwogera bw'ati ne bw'ati. Never. Tekijja kusoboka. Why? Baagala nnyo okubeera mu self importance, okweraga nti bo kye boogedde kyekyo. Tekijja kusoboka. Bali ku piiki y'okugwa kwabwe. Omanyi omuntu bw'aba agenda okugwa, batono nnyo abalowooza nti bagenda kugwa oba abakiraba nti bagenda kugwa, wabula baba beewulira maanyi ebiro ebisinga. Kumbe alinnya kati akasemberayo ddala waggulu, so nga ate ke kasinga n'obunafu. Nti ne time kasobola okunogoka ne kagwa n'agwirako. Kati bwe bateeka ebirowoozo byabwe ebimu oba ebigambo byabwe balowooza nti olwo ligenda kufuuka tteeka, eryo terijja kufuuka tteeka mu Uganda. Okay. Abantu bangi abakyali mu makomera essaawa zino era nga ne wiiki eno babakomezaawo kulina omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu Wayiso Mufumbiro era bwe batyo ne bazzibwayo ku nsonga z'emisango gyabwe gibavunaanibwa mu kukuba paleedi, emenya amateeka n'emisango emirala mingi nnyo. Kuno kuliko n'abakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu, okuli Eddie Mutwe n'abalala. Okusinza kubigenda mu maaso abantu bali basuubira nti tujja tuka mu kiseera kino nga Mwami Museveni amaze okulayira ng'abantu bano babatadde olw'ensonga bannaddiini muvuddeyo ne mwogera, abantu ba bulijjo bannabyabufuzi ne bavaayo ne boogera, ba stakeholders ne bavaayo ne boogera nti bannanga abantu abali mu makomera bateebwe. Bakatikkiro boogedde, kabaka naye mu kwogera kwe bw'aba avuddeyo n'ayogera n'abantu abalala bangi nnyo. Naye obuzibu buliriddawo Mwami Museveni okuba nti tasobola kukakkanya mutima gwe. Ogamba nti abantu bano abasiba olw'ebyobufuzi katubate bagende bakole emirimu gyabwe balabirire n'abantu baabwe. Kubanga okutegeezamu akatono ojjukira waliwo omulamuzi mwerabidde erinnya yali agenda kuwummula n'akyogerako n'alaga obutali bumativu ku nsonga eyo, n'agamba nti yalumwa nnyo bakyamukwatako nnyo omulamuzi ali mu musango gwe obutakkiriza Wayiso kugenda kuzika ku mukyala we ng'ate omukisa gwaliwo. Nze ndowooza nti omanyi lumu nakugamba nti osobola okuwangula omuntu on the expense of okumuwa nti wini. Okitegedde naye? Yes. Nogamba nti ansobezza n'olwokubaganya okukkiriza wangudde gw'osinze. Kakati nze nina endowooza abakulembeze bonna abali mu bukulembeze oba bannabyabufuzi bonna abali mu bifo by'obukulembeze, kye kigambo ekituufu, bannabyabufuzi bonna abali mu bifo by'obukulembeze
balina obuyinza naye tebalina mandate y'abantu. Kyekigambo ekituufu, sisobye Olungereza. Tebalina buwagizi bw'abantu. Tutegeeraganye? Balina obuyinza naye tebalina buwagizi bwaki? Bw'abantu. Abantu tebabasimbye mabega. Kati n'omubuuza bw'oba oyina obuyinza, oyina emmundu, oyina essente, obuwagizi bwange obwagaza ki? Onfunye? Yes. Oyina essente, oyina obuyinza, Olina emmundu. oyina emmundu, obuwagizi bwange ng'omuntu obwagaza ki? Tutegeraganye? Lwa nsonga Katonda yatuula mu ntebe ye n'alabanga ku nsi kuliko abantu be yatonda naye nga tebamukkiririzaamu nga bakola ebintu ebikontana ne Katonda. Tutegeraganye? Yes. Katonda n'awaayo saddaaka ne yeewaayo okuba saddaaka. Nti abantu bano mbakomyawo ntya kwe kukkiriza okusindika omwana wange n'omwana we Yesu n'asalawo okubeera saddaaka tusobole okudda eri Katonda. Now, Katonda tagenda kufa ku mmundu mmeka ze mulina, bizimbe bimeka bye mulina. Okitegedde? Buyinza ki bwe mulina mu z'ofiisi ogwo okutuusa nga mukoledde abantu, okutuusa nga buli ali mu kifo ky'obuvunaanyizibwa eky'obuyinza eky'essente eky'emmundu okolera abantu ba Katonda, ojja kubeera n'abantu. Bwe munaagaana okuweereza abantu ba Katonda tebakulimba, mujja kubeera ne rejection ku bulamu bwammwe. Mujja kubeera nga mukukuta, mujja kubeera nga mwekweka bwekwesi, mujja kubeera nga mwagala okukulembera abantu naye nga mubafuga bufuzi na mmundu n'amaanyi, kubanga temukolera bantu. Okuva omwaka oguwedde mu mwezi gw'okuna Katonda yaŋŋamba gamba mwami Museveni, Yoweri Kaguta Tibahabulwa ate abantu bonna abaasibibwa. Mwami Museveni tatya Katonda, awugguusa buwugguusa baweereza ba Katonda, ba bishopu, simanyi ba paapa, simanyi ba kalidinaali, simanyi ba pasita, simanyi ba mufuti, n'abatuuzaawo n'abalekikyalinga. Mwami Museveni tatya Katonda. Gwe w'ensonga lwaki abantu basibe? Teriiwo ego, yeewulira maanyi, period. Tewali nsonga eriwa. Ega nti baseketira gavumenti ye bagala kugivuunika. Okuwakanyizibwa kwa bulijjo. Nze kuva mabega nga mpagira mwami Museveni. Kuva mabega. Yes. Ng'omwana akula. Ffenna twamuwagira nga tutambula butambuzi mu bulamu. Bwe twatuuka ne tumanya amazima, abamu ku ffe Katonda n'atubuulira nti abantu bange bakaaba. N'ekita ekyokuwagira mwami Museveni, period. Kati sifaayo ani akola naye, ani alya naye, ndi ku kituufu Katonda kye yaŋŋamba. Now, nze okukkiririza mu Katonda ky'aŋŋambye seetaaga kibinja ky'abantu. Ne bw'obanga mukwano gwange ng'okola ne mwami Museveni, sikuyinaako nsonga. Sikuwalana. Yes. Period. Mwami Museveni ayina okuta abantu, tewaliwo excuse. By the way, abantu abo bonna abasibe tebali mu makomera because balina emisango. Bali mu makomera because mwami Museveni ekyo kyayagala. Kyovudde olaba Katonda amanyi, yali specific. Gamba mwami Museveni nti nze Katonda nze nkugambye, nze nkusindise gyali omugambe ate abantu. Kyonga Katonda tamanyi nti mu ggwanga lino Uganda waliwo judiciary. Akimanyi. Katonda ali specific, awa direction entuufu. Yes. Ali
ali specific ate wa direction entuufu. Omuntu asibye abantu si nti balina emisango. Tebalina misango. Tebalina. Judiciary tosobola basiba. Obeera otya n'ekitongole mbu tulinawo ebitongole mu judiciary babayita batya balooya babayita batya bajjaaji abalamuzi n'atuula wali n'okusoma kwe kwonna ku mutwe naye nga bamugamba bugambi kola kino n'akola. Now why are you occupying that position? Lwaki oli mu kifo ekyo? Why are you in that seat? Why? Gwe tomanyi nti oli mulamuzi naye ate oli mukulembeze. Olamulirako Katonda ku nsi kuno. Olamulirako Katonda. Yes. Kubanga ne mu Katonda there is what we call a judgment day. Yes. Olunaku lw'okulamulwa. Tunulira bye mukola. Abantu tujja bawa beero. Muta abantu bagende. Muta abantu bagende mu maka gaabwe. Abantu balina zi family. Recently nalaba yali omwami bamuyita Kasuku oba bakyala wa ne mukyala Natasha oba ye Natasha oba kituufu yali mukyala Natasha oba yali ani bwe basinkana President Museveni. Yes, ne mukyala we basooka ne bagenda mu State House oluvannyuma ne bagenda Kisozi. Naye nali ku mutimbagano okwo ne ndaba muzzukulu wa mwami Museveni ng'atudde wali ne maama we. Mwami Museveni gwe bw'otuula awo n'olaba muzzukulu wo ng'atudde awo nga boogerezeganya naawe toyinayo ekifaananyi kirala kyonna nti n'abaana bali nga bakitaabwe bamaama baabwe bali mu makomera nabo baagala okubeera ne bazadde baabwe. Gwe oli ne muwalawo ye Natasha at the same time n'omuzzukulu oli naye gwe oyagala tulowoozesa nti bali tebaagala kubeera n'abantu baabwe. Katonda n'agamba abantu bange Uganda bakaaba mwagala tutuulaawo mbu simanyi ndi pastor mbeera recognized by the president. Never. Katonda ye nze Katonda kasita mbeera recognized by God. Omulala yonna n'obeera nga ndi rejected. I don't care. Recognition yange njisika eri Katonda. Katonda mpita ki? Yes. Kubanga Bayibuli ekugamba nti Katonda anagamba tutonde omuntu mu kifaananyi kye, mu kifaananyi kya Katonda, mu kifaananyi kye. The moment I'm in the image of God, seetaaga recognition ndala yonna. Kyovudola abazinoonyeza bonna bamaliriza babakozesa ensobi, bamaliriza bakolera bitole bya mmere, bamaliriza bajajinga bubi ensi, bamaliriza baddukanya bubi offices ezo. Why? Bakolera bitole bya mmere. Yes. Mwami Museveni alina okuta abantu. Mwami Museveni ateekwa okuwulira Katonda kyayogera. Mwami Museveni ateekwa okugondera Katonda. Yes. Abo abantu tebalina musango obutamuwagira, tebalina musango okumuwakanya, tebalina musango. Kakati katukkirize. Abantu bakuwangula. Naye bakuwa wiini bagikulekera. Omanyi lwaki? Ne bakulangirira Electoral Commission nemenya amateeka Electoral Commission netasayo results ku body yayo. Tetegeraganya ago mateeka gamenyebwa. Ekitegeeza Electoral Commission yonna bandibadde mu kkomera. Kuba amateeka bagamenya either ga constitution ya Uganda oba ge mateeka g'ebyokulonda bagamenya. Teriyo mulamuzi yonna akyogerako, teriyo munnaddiini oba bakitaffe mu Katonda ab'eddiini bakyogerako. Tutegeraganye teriyo muntu ali mu nsa akyogerako. Okwo kumenya mateeka ga ggwanga. Kakati abo be bandisose mu kkomera before nga mwami Museveni tannaba nakulayira. Ate nakyo katukikwate tukimuwe nti yeerayiza. Tutegeraganye essaawa eno yandibadde nkomyawo nti emitima gy'abantu ba Katonda.
sisi kuzanya politics ate wakutulugunya. Abantu bali mu makomera bakolamu ki? Tebawoza, bali mu makomera, abamu balwala, abamu babanyiga ensigo, abamu bafiirayo, kati bali mu makomera bakolayo ki? Ekyo kyosobola okunnyonnyola Katonda. Bakola ki? Ate bw'olaba bano abakolera gavumenti bw'aba yalinayo akanambako kati aba atya n'okwogera na toyogera nange. Batya okwogera naawe. Toyogera nange sikwetaaga kubanga I thought nti ekyatuleeta ewamu yali Katonda. Yes. But Katonda is truth. God is truth. Katonda mazima. Mazima. Kati olw'okuba okolera bitole bya mmere olina akafo k'olimu olaba nga Musumba Mugerwa bw'avaayo okwogera ekyo Katonda kyayogedde olw'okuba you are working for the system which is corrupt olaba nga nkugoba mu kifo forgetting nti Katonda ate yakuwa space eyo yakuwa that office omuweererezeemu nenga oweereza kimazima. Yes. Mazima. So nze ndowooza nkiddamu era nkiddamu nkyogeredde omwaka katuyingidde emyezi emirala Mwami Yoweri Kaguta Museveni tibahabulwa pulezidenti w'eggwanga lino kuba gwe walayidde oba kuba gwe weerayiza. Anti nze byonna mbikuwa. Yeerayiza ye yalayidde byonna mbikuwa. Kati wini tusobola ogikuwa. Abantu ba Katonda bate baddeyo ewaka badde mu maka gaabwe tebalina musango gwonna gwe baakola. Nkyogerera mu contest ki? Katonda ngambye nkugambe era nkyakiremera ku Katonda ngambye nkugambe ta abantu ba Katonda badde ewaka. Teri ebyo mubasiikinga ekisonyiwo, tewali kisonyiwo, tewaliwo kubateeseza. Yakeere ku makya nga pulezidenti ali mu ofiisi awandiike oba atowe oda abantu bonna abakwatibwa olw'ebyobufuzi olw'ebyokulonda abawambibwa bateebwe badde mu maka gaabwe period. Ekyakirinako obusobozi. Okay. Kale mu kwogera kwe bingi byayogedde tujja gamba nti kyonna kiri naye zaayogera ebintu bingi nnyo President Museveni naddala n'emisanje kyekiwedde. Bw'oba olaba waliwo ebikoleddwa era waliwo ebikyayinza okukolebwa bannayuganda bamubeemuko ne ku ssuubi. Nze Katonda bw'amala okuŋŋamba nti ekyo ekibuzo ky'ombuuziza Katonda bw'amala okuŋŋamba nti abantu bange Uganda bakaaba sirina suubi Mwami Museveni yadde nakatono bwe kati wadde nina mu Luganda twakula tugamba bayita mpaaka akatini akasiddiiko akati nniinya mpaako kale akatini akasiddiiko kati mbagamba kino nze omusumba Geoffrey Mugerwa sirina kintu kyonna kye nsuubira mu Mwami Museveni. Omanyi Katonda bw'ayogera naffe muffe kikula kijja kikula. Abantu edda ffe bakitaffe bwe babanga boogedde taata yalinga ayogedde. Okitegedde? Abantu bwe babanga boogedde ekyo kikyo kinziriremu. Edda taata bwe yabanga ayogedde ekyamazima yalinganga akoze eki? Ayogedde. Nga ne bw'atambula n'avaawo nti agenze mu ttawuni eddoboozi lisigala liroominga mu Luzungu liroominga mu kifaawo ewakaawo ng'oliwulira lisigala mu bwengula weeriri awo lyogera nga likwogererera mu matu to the extent nti teweerabiranga taatawo kye yayogedde. Ne maama eyasigalanga ewaka yayimiriranga ku ddoboozi liri n'abajjukanya naga Geoffrey nowefuula atawulidde n'ayita eddala Mayanja taatawo yaggambye asiŋŋaana omuddo oguli ku ttooyo ogulimyewo
yajuliririzanga ki eddoboozi oba ekigambo kitaawo kye yayogedde. Now Katonda bw'aba ayogedde ayogera n'ebintu byonna ebikulinaanye byonna n'abanga ayogedde nabyo to the extent they have to respond kwekyo Katonda kyaba ayogedde. Tutegereganye. Katonda bwe yagamba nti leka tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe, yayogera na buli kintu kyonna ekyali kyetaagisa in the creation of a human being. Amazzi gajja, ettaka lyajja, buli kasomyo konna bino bye batugamba nti tulina minerals mu mibiri gyaffe zonna za respondinga. Katonda n'atutonda. Tutegeraganye. Katonda kasita yaŋŋamba nti abantu bange Uganda bakaaba. Giri wakati w'emyaka 3 kwena emabega. Byonna bwe mbifunza myaka 3 kwena emabega tebakulimba. Tewaliwo kintu mwami Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa kyasayinza kukolera our generation. Never. Ebyo byonna ali mu kwekwata ku bisubi, ali mu kkuba biraka, akwate no. Why? Nti abantu bwe babeera mu buweereza they fail to utilize time Katonda gy'abawadde. Bafairinga okukozesa okubeera mu purpose. Why Katonda yampa obuvunaanyizibwa buno? Yes. Mwami Museveni yalina kumanya Katonda andeetedde ki? Yes. Why is it that I'm the president of this nation for 40 years? At the end of the 40 years, lwaki abantu tebanzikiririzaamu? Oddayo, are you on the purpose of God? Wodda? Am I still in line with God? Bye bibuuzo ebirina okujja mu mayindi yo. Kati buli bw'odduka n'akati ng'odduka mu bibyo, ng'olina ebirowoozo ebibyo, enkola eyiyo, omaliriza otya kusiba abantu bafa, tiyaggaasi, bajjeemu enjala. Gwe omuntu Katonda gwe yakwasa omukulembere, katukitwale nti toli mufuzi, katukitwale toli dictator, katukitwale nti oli mukulembeze. Now omuntu Katonda gwe yakuwa okulembera abula atya? Nga n'enkoko bwebula ewaka baginoonya, n'embaata bwebula ewaka baginoonya. Era bw'oginoonya n'ebulira ddala, tugamba tukonkludinga tugamba bagibbye. Oba ekisolo kyagiridde. Kati eyagibbye kikolwa kirungi? Ekisolo ekyagiridde kikola kirungi? That's why tumaliriza tugamba Damulira baamutta kuba talabika. Kibalama aluwa. Kakati leka kutulowoozesa nti bantu be bamubuuza. Abuuza abantu abo ye Katonda yennyini. Where is Kibalama? Where is Damulira? The moment you are in that seat, you are the president, you are the prime minister, you are the speaker of parliament, ddamu ebibuuzo Katonda byakubuuza. Period. Kubanga abo abantu bayina abantu Katonda be yabateeka mu mikono gyabwe, bayina abaana. Omuntu bw'amala okubeera n'abaana kitegeeza mu layini omwo mulimu abazzukulu. Olwaleero mwami Museveni bwe yabadde atudde mu ntebe jazz with jajja, omuzzukulu we yabaddewo wali. Kitegeeza Kibalama alina okuba n'abazzukulu, Damulira alina okuba n'abazzukulu. Where is Damulira? Where is Kibalama? Those are questions ezeetaaga answer. To who? To God. Yes. Olina okuddamu ebibuuzo, lwaki abantu bakaaba? Why? Lwaki abantu bakaaba? You are the president. Kati bano bonna bakulembeze ab'amadiini, bonna
Katonda yaŋŋamba ekintu nkiddamu wano baalya esente baalya oba baalya ssente Katonda amanyi naye kubanza Katonda ekigambo kyangamba kyenjogera baalya wali obawuliddeko nga baquestioning bawoza nti tuleme kumenya mateeka Kyagulanyi aleme kumenya mateeka okay etteeka lya pulayinga Kyagulanyi yalimenya baali batuddeko awo nga bagiyita interreligious council wali obalabyeko anyway nga batudde nga banenya electoral commission obutaplodinga byava mu kulonda kubanga ekyo bamenya tteeka baali bakibuuzizza you know why kuba baalya they are working for Mwami Museveni they are not working for the people bakolera Mwami Museveni Mwami Museveni nze sina kye musuubiramu sisuubirayo wadde katikitiki wabula ebbanga lyayongera okubeera mu ntebe eyo be bantu ba Katonda okukaaba twalabyeko obuwono gye buzze ate ngera n'etikatika nekyagenda mu maaso ey'okumenya abantu mu bitundu ebyenjawulo abagambibwa okuba nti beesenza mu lutobazi tulabyeko amayumba mangi gamenyeddwa abantu bavaayo ne balaajana twalaba awo Prime Minister yavaayo Mukyala Nabbanja nagamba nti abaleetedde ku kamere abantu besaidi zeeno bayiteyo bate maama Kawaala nava nagamba nti tulumwa nnyo okuba nti babasenze naye katubawe ku mmere era omu musumba nava nagamba nti nnyabo Prime Minister ffe bwetaavu bwaffe si bwa mmere era emmere abantu bano tusobola okugyegulira nsobola okugibagulira totuwa mmere twagala kutuddiza bibanja byaffe bingi ebibaddewo naye abantu kusinga balaba embeera nga bwetambula bagamba nti amayumba gasinga okumenyebwa agali mu ntobazi abantu bamufuna mpola nti ate gana amayumba g'abanene n'amafactory byo tebikwatwako lwaki ebyo ne bigenda mu maaso musumba ddala bikolwa gobiraba otya naddala mu bwakatonda ebikolebwa ate nga abantu bano bagamba nti bamenyebwa naye ate bagobebwa tebaliirirwa kubanga omukyala yaŋŋamba nti Kawaala awo kuba wayitawo negundi wayitawo nekkubo naye nti abaaliwo ewayita ekkubo babasasula kati nga bagamba nti otuba nga twali mu kitundu kyekimu bali ewayita ekkubo nga gavumenti yabasasula lwaki fe ate bwe betugobawo tetusasula balwaki batugoba bugobi nyinza kiddamu bwe nti omusajja omu bamuyita Paul Varia yagamba bw'ati ate nojja kuvuunula Paul Varia yagamba bw'ati war is a place where young people who do not know each other and do not hate each other kill each other nti olutalo kyekifo ewali abantu ab'emyaka emito nga we bali buli omu tamanyi munne nga buli omu tamanyi munne kyogendekawo kibadde ki and do not hate each other era tebeewalana teberinako bukyayi kill each other bamaliriza betta tutegeraganya n'agamba based on the decision made by old people okusinzira ku kusalawo kwakolebwa abantu abakuze mu myaka who know each other abeemanyi and hate each other era nga beerinako obukyayi but do not kill each other naye nga ate tebetta kati waliwo decisions waliwo okufa kubanga olulutalo oluliwa aba bagenda bamenya amayumba g'abantu bakola lutalo olulutalo destruction of property olulutalo mu lutalo we wabeera destruction of property olulutalo kugula lutalo ku bantu kugula lutalo ku bizinesi z'abantu
naye ng'abantu abakulu batudde we batudde basalawo ebintu ng'ebyo. Kati abateeka mu nkola decisions z'abali be bantu be tuli in the same age. Tutegeeraganye omuntu ajja okumenya ennyumba yange ogisendawo tuli mu same age. Geoffrey wa 35 ne Geoffrey wa 43 kati oli lutalo tutiŋŋana naye ng'abantu abakola decisions ezo basajja bakulu abatuzaala naye balina we batudde basalawo ebintu bwe bityo. Naw kati ddayo olina okubuuza abantu bano abatukulembera kati nze njagala nnyo okwogera ku bukulembeze. 1 bategeera bulungi. Are they in their senses, in their right mind? Bakimanyi nti gavumenti ya Mwami Museveni ebaddewo for 40 years. Omuntu ajja atya okuzimba mu ntobazi nga gavumenti weeri? Gavumenti eyina LC1, LC1 gavumenti, LC2 gavumenti, LC3 gavumenti. Gavumenti ebaddewo. Okuli ne baddiso. Diso, simanyi Fuso, Piso, bonna babaddewo. Abantu abo bajja batya okuzimbawo? Lwaki abamu bajulira nti babaddewo 20 years, 30 years? Waliwo omukyala yangamba nti yabadde yakamala emyaka 3. Tebaaliwo mu mulembe gw'Obote n'Amini no Tito Okello Lutwa bemunenya. Babaddewo ku mulembe gwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni president. Why is it nti kati lwe mumenya? Etegeeza gavumenti tebaddewo. Tubadde n'abakulembeze mu ggwanga. Kimwagala tulowoozesa. Now, bwe kiba nga mulimu abantu abasasulwa mu bitundu byabwe nga bayisaawo enguudo, kitegeeza abantu abo batuufu okubeerawo. Kye mwandikoze abakulembeze b'abantu mubabalirira ne mubasasula. Ne mubagamba tubadde emyezi 6 3 tumaze obbasasula muveewo. Kukulembera abantu. Kukulembera abantu. Bantu bameka hotels meka eziri ku nnyanja nga bamuguza acres 2 ozimba hotelo kati hoteli yeri ku acres 20 nga bakwata ettaka ne baliwa mu nnyanja. Amawulire gabeerako ku TV ebimotoka ne bikwatibwa bali babimenyeeko. Bano bonoona nnyanja namba mumulwanira ntobazi. Ebizimbe by'abaminisita byabali mu gavumenti n'ebitongole ebimu ebya gavumenti ebitongole ojja bisiŋŋaana mu wetlands. Ebitongole kakati ogenda otya ku nnyumba y'omuntu gw'otaawa mulimu gw'otemployinga ataakusaba mulimu eyeeyiiya n'omala gakoonawo ennyumba ye for the sake of mb'otuukiriza tteeka. Lwaki amateeka gali selective? Kyekiri kye nakugambye nti akulembera gavumenti eno ye Mwami Museveni tasuubirayo kipya. Never. Ekyokubiri, politicians they look for sacrifice. Kivuunule anti tukola babiri nti bannabyabufuzi bo batunulira nnyo kusaddaaka. Banoonya nnyo saddaaka. Ate nno kye kyenkugamba nze Katonda byabiŋŋamba ne mbiwandiika. Politicians they look for sacrifice. But leadership, you become the sacrifice. In leadership gwoba saddaaka. Katonda bwe yali ayagala tudde gy'ali teyanoonya saddaaka eno wansi muffe. Yatunula waali we wali saddaaka.
bannabyabufuzi bonna bali mu ezo offices bagamba bakola mubayita ba technocrats bwekito technocrats banoonya abantu be basaddaaka tebawaayo bukulembeze tebalaga bukulembeze banoonya be basaddaaka era bali mu kusaddaaka abantu bali mu kumenya mayumba g'abantu bali mu lutalo n'abantu Leadership is putting your life online for others. Obukulembeze putting yourself online ku lw'abalala. Ekyo Yesu kye yatukolera. Yeewaayo ku musalaba ku lwaffe. Kati oli mu bukulembeze, oli mu ofiisi, mbuli wa nnema, tunuulira abantu abakaaba, tunuulira amaziga ago. Lwaki temugenda ne mutuula ne mumanya ofiisi ya nnema ebaddewo mu 40 years ebaddewo tetandise kati mugina emyezi 2 ebaddewo in 40 years mutuule mumanye nti ensobi zaakolebwa. What do we do? Compensate them tubajjewo, compensate them tubajjewo, compensate them tubajjewo. Gavumenti enoonya obugabirizi sente oba weebateeka olyoke mubajjewo. Ngenze ku kirala, ethics of leading God's people. Ze twandise tutya? Ethics of leading abantu ba Katonda. Ethics of leading God's people. Number 1. Oba ennono ze wandiyimiriddemu okulembera abantu ba Katonda esooka beera omuntu atya Katonda. Beera omuntu atya Katonda. Mwami Museveni tya Katonda. Mwami Museveni tegeera nti Katonda w'amaanyi. Mwami Museveni manya nti Katonda gyali. Mwami Museveni manya nti Uganda ya Katonda si yo. Mwami Museveni manya nti abantu abali mu Uganda bantu ba Katonda. Ethics of leading God's people. Kimanye toyogera bwogezi nojja n'osomayo akatabo n'owengero mu Bayibuli. Tegeera nti waliyo Katonda. Ekyokubiri, abantu balina okukola. Mu lusuku Eden Katonda bwe yateekamu Adamu ne Eva yabagamba work the garden, work the garden. Abantu balina okuba n'ebyokukola, si miwumbo gya mmere. Palamenti n'egulwa, ono n'agulwa, papa n'agulwa, bishop n'agulwa, kalidinaali n'agulwa, bapasita ne bagulwa. Obawa miwumbo gya mmere, leka abantu bagende bakole ebibagwanidde okukola. Katonda byatadde mu bulamu bwabwe, leka bagende bakole. Ekyokusatu, abantu balina okuba n'emmere. Ekiseera kino kiseera kya kyeya. Twandibadde nga gavumenti entimbe zonna eza television marediyo gonna kusomesa abantu butya bwe tugenda kuvuunuka kyeya kino abantu babeere na mmere. Muli mu kusamba politics wakalayira. Imagine wakalayira, imagine wakeerayiza. Tuli mu politics ate kino kyabaddewo, ate Ebola, ate bino. So yembeera bwetyo bweri. Bali mu politics. Politics mwerere buli wodda. Omaze okulayira. Kati ate kumenya mayumba g'abantu. Obwo buweereza. Olwo buweereza abantu. Politics. Kukanga kutiisa bigambo biri awo. Tewali bukulembeze wano, tewali. Mirembe ki egiri mu ggwanga ng'abantu mumamenyera amayumba gaabwe? Mirembe ki egyo? Eye mirembe agamwe nga tegamenyebwa. Factory zammwe nga tezimenyebwa. Kati egyo mirembe giriridde. Musumba nga tumaliriza amanya tumakoneko ku nsonga eno mu ddakiika ntono nnyo. Ensonga ya Dr. Muganga ono nga chancellor wa Uganda wa bagita Victoria University.
kakati ono ye bamuwadde obwa Minister of Internal Affairs naye byavuddeyo nga akakiiko akasunsula mu Parliament kaganya okumukakasa era bingi ebyayogeddwa na bingi era ebikyagenda mu maaso ku nsonga ya bukulembeze nga bagamba nti alina obutuuze bwa mirundi 3 alina obwawano obw'e Rwanda n'obw'e Canada naye yagamba nti alina bwawano nabwe Canada era nti obw'e Canada kyangu nnyo n'okubudinawunsinga nti kubanga yeetaganya okuweereza eggwanga Uganda era yagamba nti ebyo bamuvunaana si bituufu n'akatono era kyamutuusiza n'ogenda ku malaala akakase nti ddala ye Munnayuganda. Ebigenda mu maaso Musumba abantu obukulembeze nga babwagala nnyo kuba omusajja namulengedde nga n'amaziga kaba mayitirivu nnyo era anenya bano anenyeza Speaker of Parliament omumika wa Speaker of Parliament Thomas Tayebwa nti amulwana amulimesa n'ebirala byonna bingi byogeddwa banafu mu kutegeera banafu mu kutegeera okwadressinga ensonga eyo erimu ebifaananyi bibiri. Number 1, Yesu kasita tebamukkiririzaamu e Nazaaleesi gy'azaalibwa Bayibuli ekugamba nti n'akrossinga n'agenda mu kitundu ekirala. Ontegedde bulungi? Nti kasita kavuna baagana okumukkiririzaamu mu kitundu gy'azaalwa n'abaabulira ye yagenda ne bamwaniriza kati tebamukkiririzaamu gafuuka ddi amawulire mu ggwanga. Basajja mmwe ekyamazima abali mu kintu ekyo kyonna ne midiya yonna okutegeera kunafu. Oyo omwami yafuuka ddi ekyamaguzi ky'eggwanga Uganda? Yafuuka ddi nti bw'aba tatutte that ministry, bw'aba taliidinze that ministry, Uganda efa n'evaawo. Kwewa self-importance. Nakugamba nti abantu okusoma ne babeera balekikyala ba professor si kutegeera. Kitegeere nti bakugaanyi period the bali. Naye bazannya politics kulaga nti weebali n'obeera lecturer n'osigala nga okyanoonya okukakasa abantu nti wooli nti you are important nga you are a lecturer. Bano abantu bannange bantu mmwe Mukama abasaasire. Actually omuntu yenna bw'oba oyagala okumanya nti talina kyali kasita abulwa obuvo abatalina kyali banoonya kukakasa bukakasa. Omuntu ow'emyaka 5 onoonya otya okukakasa omuntu nti nviira wano? Oli myaka 5, you are an educated person, you are exposed. Onoonya otya okukakasa omuntu kyoli at 50 years? At 50 okyagenda ku malaalo? At 50 okakasa abantu nti ono tatango ne mama wange? At 50 kubanga mu myaka 5 byali badde byeyogerera. Katonda wa Isirayiri tebagwana kubeera mu bifo. They are not leaders at 50. Ekyokubiri, amateeka bwe gaba gagamba nti denouncing amateeka nga gagamba denouncing Canada oba Rwanda, otwale kino proving papers period bakuyise wali. Ekyokusatu, osigadde ogamba oli Munnarwanda. Ani alwanyisa Abannarwanda wano? Gwasoose okubeera Munnarwanda e Uganda? Gwe gwosoose? Oli mu myaka 5, Abannarwanda bajja dda mu myaka 2. Kati gwe self importance gye mwereetako evaawa? Omanyi we kiva? Naggambye kasita obeera ng'olina emmundu, olina ssente, olina obuyinza, naye abantu ne bagaana okukkiririzaamu, balwana bantu babakkirize. Leka mbabuulire, tetujja kubakkiririzaamu.
ekyo tekigenda kubeerawo. Omukulembeze, a minister, you a candidate for a ministry, n'ogenda ku malaalo. Now okugaanibwa okuyisibwamu mu kakuŋŋunta kitandise na mwami Muganga. Beeswaza bokka nti okutegeera kubali wala, okufumiitiriza kubali wala, amagezi ag'obuntu gabali wala, nti ne Katonda tebamutya. Tunuulira omuntu amwogerera. Oyo musajja w'eri e Kalungu e Masaka. Aliwa Frank Gashumba. Tunuulira oyo amwogerera. Lumu yasuubizaako eggwanga lino nti simanya aba M23. Kati mwami kamu addressing. Oyo musajja ali evil. Oyo gweyogedde ow'eye e Kalungu eyo. Ali evil. Oyo musajja ali evil to our generation. Oyo musajja ali evil. Ate oyo musajja ajja kufa bubi. Oyo musajja. Why? Taina moral authority to address any issue in this nation. Never. Taina. Ye muntu asobola okugolokoka n'avuma Katikkiro. Nze nsobola okuba n'obutakkaanya ne Katikkiro wa Buganda. Nsobola. But you address him with respect. Period. Namuvuma namuteeka wansi. Namulabya Voola. Deputy Speaker Tayebwa. Amuvoola ngani? Omwami oyo akola mulimu ki? Yatandika akola mulimu ki? Lwansonga nti abantu bonna abali mu bifo by'obuvunaanyizibwa tebali. One, go trace their families. Number one. Two, gendo tracinge yakola mulimu ki? Wabula tuli mu ggwanga nga gavumenti ejjudde zi vampire. Banoonya we baliira. Yesu bamu rejecting nga tekitandise na mwami Muganga. Kati muleme kuddira entimbe zonna eza TV the whole week mu discussing a person of Muganga of 50 years. If I told you a lecturer, get back to your job, to your professional. Genda okole. Ne lecturer omulamba oli ku malaalo weekabyakabya wenyizi kati ogenda kuyamba otya eggwanga. Gw'omanyi abantu abatulejectinze bayitirivu. But we are excelling mu fields we tuli. To the extent into you are employing n'ogenda ku malaalo n'otwala zi TV n'otwala zi radio. No sense. Omukulembeze okaba obwo buzigo bw'ekirogo. Omukulembeze Yesu kasita baamugaana e Nazaresi yatambula agenda mu kitundu kirala ebyamagero ne birabuka. Bwe baba nga baaganye mwami Muganga, one, tetwetaaga services ze. Yes, ddayo ku university somesa. Genda mu nsi endala gy'oyagala oba Canada, genda okoleeyo. Genda e Rwanda okoleeyo. Muleme kutattana ggwanga nga musitula cards eziri tribalism. Abanyarwanda abavandimwe. That's why nkugambye omusajja oyo ali evil. Era Katonda yandabula dda nti omusajja oyo ow'e Kalungu atambuza ekintu ky'abavandimwe ali evil. N'abantu bonna abali emabega we mujja kufa bubi. Kubanga mwagala okuleeta okuttiŋŋana kw'abantu e Uganda. Abanyarwanda tebalina buzibu. Bw'aba crossinze n'ajja e Uganda, bw'ajja e Uganda, you become a Ugandan. Period. Obunyarwanda tebutandise ku bano ab'emyaka 34, 40 tebutandise ku mulembe gwabwe. Myaka mabega nga tetunnazaalibwa nga ne bakitaffe tebannazaalibwa. Baaliwo. Muleme kuttattana ggwanga lyaffe nga muzannya kadi ze ez'ekisiru. N'okubeeramu aggressive kati mbadde ng'abuuseeko. Yes. Eggwanga season gye tulimu kubiriza abantu genda kukola to empower people. Oba politics yawedde mwami Museveni akulembera emyaka gye giggweko. Why? Maliriza nkugamba kino. Ne bwe munaakola katemba ki okugyawo nga Katonda teyaŋŋamba. Ne bwe munaakola katemba ki mu ggwanga lino
ne bwe muneewa ministry so that mubaako bye mukyusa mu ggwanga lino, you will not succeed. Omuntu addako nga mwami Museveni avuddeko nkiddamu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kukulembera eggwanga lino. Ajja kukulembera eggwanga lino. Ne bwe muneeteeka mu buyinza, ne bwe munaarukurutinga buli kintu kyonna kye mugezaako okutetenkanya okwefuula nti muli bakaasangawo mwewa importance kikolimirwa mu linnya lya Yesu. Kijja kukolimirwa. Buli pulaani embi gye mulina eri eggwanga lino ekolimirwa mu linnya lya Yesu. Kaabe nga mwami Museveni yagiri emabega, oba y'abavandimwe, oba ya M23, oba simanyi y'Abanyarwanda, puloti yonna gye mulina ekolimirwa mu linnya lya Yesu ejja kufa mugifiiremu n'abantu bammwe bonna bagifiiremu. Mulina okumanya nti lino eggwanga Uganda ggwanga lya Katonda, lirina bannannyiniryo bamanyi, the Ugandans. Now bw'okuloosinga n'ove Sudan, n'ove Rwanda, n'ove Kenya, n'ove Zaire, option eri egi. You either denounce those nations no surround you are a Ugandan. Period. Nze suulirangako mwami Museveni nga yeeyita munnarwanda. He's a Ugandan. Kati gwe oyagala kubeera minisita ate okyasigala ogamba you were a Canadian, you were Rwandese. Kati biki ebyo? Don't about that you are a confused fellow. You are confusing yourself. Jaye empapula eziraga nti wasazibwamu wali oli wano kati. Bw'oba tozirina, now shut up, ddayo osomese. Temufuula mawulire eggwanga dijjukanyiriza zifu tuli mu Beiruti. Tuli mu Beiruti nti eggwanga tewali mateeka. Bakugambye kola kino ate bannwana ate banno tukulwana, ani akulwana? Ministry etandise ku mulembe gwo. Mwe bantu mmwe mwetereeze. Temwewa nnyo bifo bye mutajja, ekyamazima temuli bakulembeze. Now bannayuganda njagala obbazaamu amaanyi, temubaako kye mutya. Nabagamba Katonda yaŋŋamba Kyagulanyi Ssentamu kaafulumye waliwo ekijja. I'm telling you. Ne bwe munaakola mutya mugenda kugwa. Ekisembayo mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu buli ababadde bateekateeka omukolako akabi Katonda agenda basiga okulula omu ku omu, mujja kuvaawo ate ajja kukulembera eggwanga lino. Why? Yaddako okubeera pulezidenti w'eggwanga lino. Nyimirira ku ekyo Katonda kyaŋŋambye. N'olwekyo mbasiibudde mugende mukole. Abagenda mu nnimiro mugende, abakola bizinesi mwongereemu amaanyi, temuggwaamu ssuubi mu ebyo bye mukola. Nga mmaliriza bassebo ne bannyabo, njagala okwebaza abantu bonna abampagidde mu bizinesi yange. Ntunda obusaawo omuddo, ntunda water pumps, ntunda ebyuma byonna bye bakozesa mu zifaamu, ntambuza amazzi mu mayiro ng'emu mayiro 2, ezo pampu nzirina, ebifukirira ennimiro, waliwo ebyuma ebinaaza ente, waliwo ebyuma ebifukirira ennimiro ng'okufuuyira eddagala. Buli kyuma kyonna nkirina. Mwe mwenna abampagidde njagadde obbeebaza, naye ate era njagala okukoowoola bangi mujje mumpagire. Saagala kubeera musumba asabiriza, njagala kubeera omusumba nti Yesu bwe yali anoonya bagenda okukola nabo, yagenda ku nnyanja n'asiŋŋaanayo abaalina bye bakola. Mwalimu abawooza, mwalimu baddokita, mwalimu n'abavubi. Now kitegeeza ki? Nina okubaako omulimu gwenkola weewaawo ndi musumba. N'olwekyo ebintu ebyo byennanze byebyo ebintu byenkola oba gwe mulimu gwenkola, nga sinnakujja ku mukutu gwa muganda wange ono tubeeko ate kye tuweereza eri eggwanga nti Katonda kyatutumye weewaawo ku makanisa. N'olwekyo mujje mumpagire. Ab'omu kikuba abampagidde mbatumira. Nina bakasitoma b'enjanja nfuna, mulimu omwami ow'omu kikuba omwo. Nzijukira omu ku omu n'akuwaayo ate omulala, bwe batyo mpola mpola. N'olwekyo n'abalala bonna be situtumiddeeko mbatumidde, naye mweyongere okujja okumpagira. Mbasiibudde. Namba y'essimu
gwayagala okufuna ebintu ebyo byogeddwako okubigula okubifuna kuba ku 0782 9583 0782 9583 ne MTN nayo njibawe MTN eri 0 Airtel 0705 51 35 kinana munyanjidamu 0705 51 35 kinana munya abo mfuna bulungi nnyo ku nsonga ezo ezogeddwako n'ebirala kale toyanzege musumba toyanza ssebo tukwagaliza weekend nungi empya tukwagaliza birungi byerere ssebo amina tugenze Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ojja kubanga otulaba